Congratulations Farida Nakazwe azadde baby boy nga bwolabaawo ali mu ddwaliro yakamala okuzaala the freshest Nakawere. Congratulations once again abadde n'abaana bawala bokka abaana babiri mpozi n'omwana Bruno K Briella naye kati Katonda amuwadde omwana omulala omwana mulenzi era essaawa za kati wenjogerera akyali mu ddwaliro naye nga bonna bali mu mbeera nnungi omwana ne maama era omwana bamuyita Baby Maktoum. Congratulations once again Masha Allah abantu bulijjo boogera nti Farida Nakazwe ali lubuto munnanga afubye nnyo okulaba nga yeekweka okubulaga ekifaananyi kyonna nga ali lubuto naye nga bw'omanyi social media tosobola kubula abantu bamanyi okebera abantu abali embuto naye nga abantu ssaawa za kati buli omu yeebuuza olubuto omwana waani omwana wa musajja ki omwana waani. Farida avaayo dda n'abagamba nti ye alina omusajja we naye wa mukyama tasobola kubeera nga ate amuteeka ku social media amuteeka mbutaala naye nga kyonna ekirala ekinaakizeko ndiwe njinja kubeera ngambye batuusaako pozi n'ekirala n'ebirala byonna mbikuleetedde maaso awo ate nga nnyongera n'okujjukiza tyokyali ku channel media. Subscribe for more updates, like, share and comment werabire okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya ate nga n'ekirala tuzuula omwagalwawo enamba yafikoli ku screen to inbox nga tukuzuulira omwagalwawo otegeere ekituufu obe mulaavu nga togiriimu wekka mukwano nga nawe laavu gy'olimu ogifiiringa nga tebakugattise n'ekirala tukola airport pickup services zaffe ennungi emiwendo giri wansi ddala era nga bw'ogiraba ate nga n'ebbeeyi yakuteesaako obuteesa tukyusa ne ssente ate nga tukola ne surprise ne delivery bane Mother's Day etuuse bane mujje tu surprise nge ba mami abantu bangi tebalina ba mama baabwe naye nga bandyagadde oba surprise nga ku lunaku lwa maama kozesa chance eno ng'okyalina mami wo oba n'omuntu gw'otwala nga maama wo mu bulamu bwo yadde nga taliiwo nga kolera mami bye yandikoze munnange mujje tuba surprise ng'oyagala mukolera shopping bintu byawaka mugulira ngoye kagatto biki byonna mujje tukwatagane tubeere nga ate tusurprisinga bamami n'ekirala tusiba ebimuli bya ssente ate nga tusiba n'ebirabo by'oku mikolo tukuguliza n'ebintu bidelivaringa ya katugende ewa Rama ne mukyala we kye beekoze ku live ayanukudde buli kibuuza abantu kye bamubuuza lwaki wayagala Rama lwaki mu basajja bonna era walondayo Rama avuma abantu akola bwati ne bwati takuswaza. Wulira eno interview yennyini ogenda kuwulira nga akuddamu buli kibuuzo anti kati just no talina kye yali apusinze nga tasoose kuŋŋamba Rama olaba lwaki beeyise mu bufumbwe ebintu by'amasimu musooka ne mubiseba njagala Rama him as a person zasobolesanga video Rama banga akola ne commentinga neseka but when we together tuba abantu balala TikTok leka ku TikTok tuzinga that up buli kimu kikomeeyo webale bakumaga omutima kuba senga nti oba yali mwala senga yanobadde namwebale mukumi kuzaisi abamwesibako nga bagamba Rama mufungu. You people help me a lot okutambuza the what the juice so nate is actually Rama the voice Rama sooka mpitabemu njogere byengenda okwogera Rama okuwulira nga mpoota gwe classe fashions wamawe bale kuba omukyala omutegeeva ate Rama mbadde simanyi nti kitegeera kyakutegeera cause mentality capacity yo ya bufumbi ebintu bye tulaba ku TikTok eba kangambe nti kugamba okutwala ekintu kitambule mu maaso naye nga bw'ogenda mu famire kirama kitegeera njagala babuuza bibuuzo si kunnyonnyola egambye jangu omubuuza akutte tonnyonnyola
kibuuzo ate atakubuulirira njagala abuuza lwaki kino ng'oli waabuuzizza buuza tobuulirira obedde onambuulirira muweddeyo kwezza ababuuza kyonna mugamba kyekyo. How are you? I'm okay. How are you? Nze nkubuuza ngenda kubuuza ebibuuzo nga bizito. N'obiddamu? Network. Right. Okay. Sokompa ensonga bbiri nga tezifaanagana. Lwaki wayagala omwana oyo? Ali kind. Ali caring. Se mwana mutegeke. Okay. Ekirala. Enneeyisa gye yeeyisa ku TikTok yenneeyisa gye yeeyise mu kabox ko oba mu real life like ngali naawe. How does he react? Kubanga ku TikTok atabuse butabuze. About that. No, like kasita tuggalawo app ya TikTok ate ne tuli okwogerako kati. When we close this up, that's the end of it. Tetunyumya ate ku TikTok I saw this. Wayita ku video nasanga nga baavuma ng'aseka ng'ayitawo. Wempita ku video nga is the same. Ng'aseka TikTok is TikTok. Okay. Awo mwana mulungi nkubuuza ekirala waakusobya amanyi okwetonda oba teyeetonda? Ayina emputu naye yeetonda. Nga ayina emputu. Okay, yange biweddeyo. Webale kumwagala. Naye ekirala kyenjagala ekirala kyenkutuma mugambe asabule mpola abantu obulago bugenda mumusaakaala agenda tuuka okudda ewuwo nga yasaaka. Kana mugamba mpola muli omurufu storage. Bannange ababuuza mu tuukira ku fooyi tobuzibu obola banne babamu mbaseera okutegeera otuukira ku bifooyisi birala kugambye jangu obuuze ate ozzaako birala oyogera birala ababuuza muweddeyo bete wange musiibule kozi gwe gusoose omulaba wano ate gwe gusembye ate kyemmanyi gwe guli paka muweddeyo gusembye. Yani kumbi byakujja wano okubuulira tojja Era gyebaleko nnyabo kyaja yesawo yange nno yafudde. Kale naye gyebaleko. wasiibye otya nnyabo? Bulungi wasiibye otya? Mbadde njagala kubuuza ekibuuzo kino manya oba onanziramu. Rama alina amaanyi g'ekisajja? Talina Yegwayina. Kati mugamba ajje wange muwe eddagala. Oli munyankole? Ngugambye nze ndi musawo mugamba ajje wange muwe eddagala. Hani onoomugyeko ebimwa bimulinga kateni za woodi. Tandabiki. nebanyale nange toli mwangu ani ovuma abantu Nedda just ngambeko gambe. Kati gw'owulidde ebintu byambuuza. mbula ekazi bandira ikiwayiko
Imagine the kid. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lamusibubi. Planicha. Baba tamanyi mulamwa gwe tuliko otuuka buuza nagambye buuza bibuuze atuuka buuza gwe mulamwa towamuyebaleko mama lama nze mbadde wano yanguwa mami Salima akwetaaga hadde Wabula. Hadde lama hadde. Babe, I need to go and shower. Mami Salima akwetaaga oliwa. Mugambe tujja. Kati zuwe na kaseke. Lama jebale. Kale nawe jebaleko. Njasooka okukwebaza ndyoke mbuuza ebibuuzo okwebaza omulimu gwe waliko mu kaseera ako kaali kazibu naye weebale nnyo weebalire ddala watusabulirako abasajja abo abasiyazi abeesiyaga weebalire ddala bati njagala okubuuza kamaama weebale okwagala lama weebale kwagala lama mwana waffe era nze mbaagaliza obufumbo obulungi bati ne lama naye nkwagaliza obufumbo obulungi ne mukyalawo mbagala nnyo lama naawe nkwagala nnyo respect bati wajja kubawo olunaku lumu nange njagala kukusimba luseko respect mbagala toze kubuuza byoliko tebitegeereka bannange nze mbadde ngamba bamana yansala mu kaneeko bamana yansala mu kaneeko omukyala ayogera n'omwami we mubuuze ebuuzo erimu amagezi bamana zansala mutuzeeko obusolo wansi wamma maama tukwagala nnyo gwe namba 1 gwe namba 2 gwe namba 3 gwe namba 4 gwe namba 5 gwe nakutwala kuwumula zonna How are you? Bane hanya obusungu ngabo. Ngendo kweba tolowooza. Wakati kankulaga obulungi wakulaga enkola yabuka kankulaga wengi wabi olaba wengi wabi ndina Justina mukweddirira ndi ku mulimu olaba wengi wali sikutiya kati baba bagendako nga bandi wano egoba motoka But will you be able to call me? Lati akatalekeka Mane njagala nkubireko nga maze omunaaba enda kukubira naye akatalekeka eri abantu abantu nga sagala kalekera abantu kale basule bulungi
That's money. I don't know, like the things of saying goodbye. You know that. Nainga basule bulungi. So we love them so much. I don't. Maybe going to call me. Ati njagala katata avuma oyongeddeko kyaki kuba yansobola mbuuza abantu bye babuuza bulijjo yansobola yakusobola abatavuma tebakusobola nedda tansobola nti olwokuba avuma naye just embeera zange yazisobola abamanyi bakimanyi nti kwansobola buza blaze bakuvuma atanvuma ekirego ekirala kyakubuuza kiki wayagala kuyamba wamwagalako ki bingi nnyo 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 nkuwa ebimeka nkuwa bimeka kuba bingi byeyagala ngenda kuwa bina ngende naabe etsoka amwagala kuba mwana mutegeke ekyo kimanyi kyekisooka ekyo kimanyi kyekisooka maidia ekyokubiri Rama is kind. Ekyokusatu amanyi how to handle my people. Like baba waffe bonna bonna, you know how to handle all of them. Kati ekisemba ate nga kyekisemba ngenda genda kunaaba. Ekisemba ntidde kyogera. Ekisemba alina sisembo. Ekisemba okimanyi. Ekisemba onkola nnyo. Honey, bye. A dog. Kila utoseka. Tewali. Goodbye, love you so much. Alinga kwa wallahi sio wakola. Bye. Okay, kasi love you. Mbora maime ama nini? Kati tunaba tasobola kugaga okuliraako.
want to show you the other picture I downloaded. I'm going to delete it, Toja. Nedda hani lindako. Brain omukazi ow'emputu amwagalako ki? Nedda, you answer me. Kuba we tubeera eri olabika onnimba kandi abo bayise byogamba it's the truth. Omukazi omuwanvu ow'emputu amwagalako ki? Olaba ekizimbe ekyo ekyaka nakwagalako nti mukava ogwakayakana ng'ekizimbe ekyo. Ekizimbe ekyo kyaka bulungi. Buli mulambuzi yenna waate olinakukiza amaaso. Ekikyomanya omutima gwo gwakayakana ng'ekyo ekizimbe. Ekitegedde. Ani kangende nga sinavuma muntu terisana who's annoying me. Kale ng'omuwezi biro batwasamira oli mwana wa nnyina. Anti nswala bbi muwanga wolisooka wemutingi. Ewe. Nedda ddako. Ejja muwala English educator. Omusajja oba abadde kirina agulungutana ng'obuwanga bw'enfuuti. Maybe Sokunja. Naawe. Omugambye ekimmani. Anti anyiiza yakagulu badde nadde simanyanga biki simanyanga amanyi ekyo yanzina. Honey, stop. Awalula engumba z'omuntu. Naawe. Ndako ndabe kafaananyi ke. But no part of me let him go. Nasabala omuntu wangulungu. Ola these people when they see us silent balowooza tukola ki, balowooza tuwulira si. Yakomentize kuva dda bulijjo yanzina nsibuwali. Oyo yokunsibuwa bannange. Kyonna kikulukuse paka wana mahanika. Bano abantu ngenda bateera vidiyo bakakasa nti kituufu nkola bulungi basibu. Kale tugende. Amabayi hano sokalana. Tugenda kukolera. Naawe sigula bulungi. Kati gwe okugamba tensibu olina kuvuma omulekeze wansi omulekeze. Anti tasirika. Ani chaja yange yagwa ndi yafudde. Bwotyo kale sula bulungi. Kantwale esimu ku kyaja.
Babe, I'm sorry. Nikanabe ngenda kukubira. Ali na mfute koda. I don't know, I'm just shy. Oh, are you saying that? It's Maybe. Kalanyo. And I'm your only friend. Yes. Make me your only friend. Stop making. Maybe I cannot kunkubira. Nanti ngenda soka kunaba. I love you so much. So Allah kunkubira. I wish you the best. Just like I told you. And when you need a friend, you just call me. Yeah, exactly. It's begging. Mbutona babambi. Anayimbadde saagala ono yankaka. Ani oba naabe. Bye. N'omukazi akama avuma omugamba tovuma naako kalla mukama bro move to the other side. Already you know you cannot. My friend, go. I will take a picture. You will pay 1,000. You move. Let me take your number plate. You are not supposed to park here. You have to park the other side. That side. No 1 second. Even if a second. Go. Bombo class. Go. Take your bombo class. Okay, move from there. Go. My friend, move from there. You take your car. Take your car, you go. You are not supposed to park here. Go. If you want compensation, I go. You go. There is no any car. You move and go. Go. You don't know how to read. Fancy stop you. Go. My friend, leave. Okay, you will pay. If you are stupid, you will pay 1,000. You think I'm joking? You will pay, you will get a message on your phone. Move and go. Stay there. You don't understand, very stupid. You will pay. You stay there. You will pay for that money. Hello, put for me that number plate. Yeah, send it. This is stupid guy. I'm telling him, don't stop here. He doesn't. He don't listen to me.
paka tumalirize tugende ebisajja tebiwuliriza wanalabawo basi stop atalina kuyimirirawo ebibangalo tebitegeera wano bakunyiiza nenyiiza mwana naye kumuli mu mbakaadi tewaba kuzannya okitegeera tolina kuzannyira ku mulimu lirina enfutto kati kambalagenda mwe bannayuganda abavugira wano okuva wano nawali wano ate bannayuganda mwe musinga okuntawaanya okuva wano nawano wasimbawo kaluwa bases zokka kano aka red kati banene ab'emmotoka entine tebakkirizibwa kujjawo okuva wano nawali kaluwa basi kano aka red ow'emmotoka entine tolina kuyimirirawo ninoolaba ekisajja nga kireeta ebimwa kiyimirirawo kyokka kirabawo basi stop kaka akapande basi stop nookalabawo gwe era nojja n'oyimirirawo nze wano wojja nga nkukuba ekifaananyi nga nkiweereza poliisi nga bakuba omukalafa gwa nnusu 10 keekakadde naye noolemerawo ng'okimanye nti muli basiro wano wayimirirawo nenkuba ekifaananyi ndi wadde mbukukuba fayini oba okkuleka kati oyagenda sasula akakadde kamu lwakumpakanya ati mugamba mbumbumbu ndi security guy asikaali wano nonganga nakukozeeko ettima nkuba bukuba ekifaananyi poliisi ekuwa message 1000 kakadde tebazimpa bazigula gavumenti yezitwala olaba wano waliwo akagundi pasi stop awo Rama abadde ku mulimu gye biggweredde ng'akaayana n'ababangali abakubye fayini naye ng'abantu bulijjo beebuuza omukazi ayagala Rama yafaanana ate alina omukyala mulungi ayogera bulungi nga bw'omuwulidde ne bagamba nti buli omu akwana wa muzeegwe nga bwe bagamba nga Rama bw'olaba nti avuma n'omukyala ndowooza mumwewuliriddeko naye muvumi mulungi nnyo naye nga nyongera okujjukiza nti okyali ku Olucan Media. Subscribe for more updates, like, share and comment weerabire okunyiga notification bell obenga notified lwenteekawo video empya ate nga nekyannembaza bulala video yange to the end nolaba obulamu nga tobuskipinze mukono ndi musiimu era nsaba Katonda ako kyosinga okwagala n'ekirala tukola airport pickup tuzuula omwagalwawo tukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'okumikolo enamba yaffe kweri ku screen tukuguliza n'ebintu bidelivaringa tu inboxing twogere tukolaganiramu mikwano team after Ramadan team May June July mwenna mujje tukwatagane wamu tutambule ku bbeeyi layisi mikwano.